ladies and gentlemen. I welcome you again to this Uganda Musicians Association press conference. We invited you here to announce something new regarding the elections. We received some complaints from our members regarding the proceedings of the elections, and we've tried to rectify as many as we can. However, one stood out, that voter education was not enough. We decided that after sitting with the policy board of the Uganda Musicians Association, we decided that it's important to look into these complaints and take some action. The key action that we want to take today is to announce the extension of the elections. The elections were previously scheduled for 23rd May, which is this Monday. However, due to the new developments, we are extending the elections by 2 weeks. So the new date for the elections is 6th May. We believe that this is going to give us enough time to do voter education. The new date is 6th June. That's 2 weeks from now. We believe that this new date is going to give us enough ample time to conduct reasonable voter education. We believe some of our members have not yet understood how the process is going to work, how this digital election is going to be conducted. So we deemed it important to continue what we've already been doing. We started with testing of the system to give members an opportunity to get familiar with the voting system. Some have tried it out, some have not yet. And those who have not yet, we want to give them enough time to do so. We've also been engaging the media, like we've done interviews with you, and we appreciate all the attention and effort you put into creating awareness of the elections. And we want to continue this campaign to create voter awareness around the election process of the Uganda Musicians Association. This should conclude our announcement. Bamawulire mwenna tubaniriza olwaleero. Amanya gange nze Geoffrey Jeff Ekongot, nga nze chairman wa Uganda Musicians Association Electoral Committee, nga tubayisa olwaleero okubabuulira nti wabaddewo ensonga ezaguddewo nga bamemba abamu bemulugunya ku bintu ebimu, era ensonga ezisinga tuzikozeeko, naye waliwo ensonga emu gye tulabye nti yo eyiseemu ku zinnaazo, y'ensonga y'okusomesa abalonzi baffe oba bamemba baffe mu ngeri okulonda gye kugenda okutambula. Ku nsonga eno twakituddemu nga boodi ya UMA, era gye bayita policy board, neraba nti abalonzi beetaagamu obudde okuyiga enkola egenda okukozesebwa mu kulonda. Ekiteeso ekyavudde mu kuteesa okwo nga kigamba nti tubongere obudde. Ne tusalawo nti okulonda tukwongereyo. Okulonda twabadde kulina okubeerawo nga 23 Monday, May kuno mwezi, naye kati tukongeddeyo paka nga 6 June. Twongeddeko wiiki 2. Tulabe nti abalonzi tubasomesa bamanye byonna bye balina okumanya ebikwata ku kulonda. Bye bonna byonna bye babuuza, bye beetaaga okwetegereza, byonna bye beetegereza mu kiseera ekyo. Tulowooza nti wiiki 2 zijja kumala. Ekyokubiri, debate egenda maaso olwaleero. Tubasaba mwenna mugoberere, era n'abalonzi baffe bagigoberere ku mpewo ez'enjawulo ne ku social media za Uganda Musicians Association. Abamemba abamu beemulugunya bagamba naye nga tetunategeera bulungi okulonda bwe tugenda okutambula. Tugamba kitegeeza okusomesa kwe tukoze tekumaze, twetaaga twongeremu. Tusalawo nti tuteekeremu ddala amaanyi, tusiikire ddala n'abamawulire bakole okusomesa okusingako awo. Ezimu ku nsonga eziri mu kiwandiiko omukulu omu kye yabawandiikidde nga yemulugunya
kwe kuba nti tennafuna register paka essaawa yakakati ekintu ekyo mwakikozeeko? Omukulu yatuwandikidde wa memba waffe ku nsonga ya register, twamuwandikidde ne tumuddamu ne tumunyonnyola nga bwe twakola. Register twagiranga wano nga 21 April, era twakola press conference ne tulanga ne tugiraga ne tugamba nti okuva ku lunaku olwo register eri ku display oba weeri omuntu yenna okugiraba, ne tugiteeka ne ku mikutu gyaffe gyonna ne tugiweereza, era wayitawo wiiki emu ne tukola ne candidates meeting. Candidates meeting nebeerawo, era naye omukulu eyasabye register yaliwo kwolwo, n'atunyonnyola nti register gye yafuna teriiko nnamba, n'asaba nti tumwe register eriko ennamba. Ne twali tetufulumiza register etaliiko nnamba nga tusuubira nti wezibaako abantu bayinza ogikozesa okuba akalulu. Naye bwe twebuuza ku bakugu baffe ne batugamba nti kisoboka, ne tusalawo tugifulumye, era twagifulumya, era ku basooka ogifuna ye mukulu oyo, era ne tumuweereza ne message nga ye nga kinoomu n'akakasa nti agifunye. Ensonga lwaki yawandika ate n'asaba register tetwakitegeera, naye twamuwandikidde ne tumujjukiza n'olunaku tumugamba akebere alayika yeerabira. Nga bwe mukkiriza okwongerayo akalulu, mulina enteekateeka yonna okulaba nga mukola ku kyokukasa kabere ka mugongo kuba yeemu ku nsani y'abantu n'abayimbi? Ensonga naffe tugyagalira ddala, twandyagadde kaberewe katyo, naye ebyokulonda si bya bwereere, bitwalamuko akasente. Nga era bwe twanyonnyola emabega nti twatuukirira abantu bangi batukwatire ku kulonda kuno, naye esente ze twafuna tezaamala na sente entono. Naye wabeerayo memba yenna oba omuntu yenna kinoomu awulira nti atwagaliza, tujja kusiima wewatukwatirako era tusobola okukyusa. Saha yennyini bw'akkira ku makya n'agamba nti ayagala kafaaniinga, awo tuba tweyaza nnyo, era tujja kisobola kitunulamu ne tulaba tukakyusa. Mutuukira operation wealth creation oba ofiisi yammwe, mwagezaako jengejinga? Bonna twabatuukirira, twabawandikira, twawandikira abantu bangi ab'enjawulo, naye abantu okubamu abatuddamu ye omu ku partner waffe gwe bayita Copyright Institute, ne batuyambako ku bintu by'amateeka, baavaayo ne batuwaayo kasente, batuwaayo miliyoni 10. Omuntu abantu ekitongole ekyokubiri kye twatuukirira ekyavaayo UNCC, Uganda National Cultural Forum, ekiddukanya National Theatre wano tuli eno mu gallery, nabo batukwatiddeko ne batuwaayo miliyoni 10. Essente endala ezayambyeko okuddukanya elections zino zavudde ku akaunti ya umma, naye nga we mukimanyi nti elections za bbeeyi nnyo, sometimes obusente mu elections buyamba na mulonzi mu candidate omu yekka, so nezitamala namumala, so tezitumaze ng'ekitongole, zitutuusizzaako wano wetutuuse. Jeff, okuteeka akalulu akali physical mwandyetaaze sente nga mmeka mu akakiiko? Twakola budget eyasooka okuteeka akalulu akakapapula nga twetaaga miliyoni 2.5. Netuddamu ne tubalabalamu ng'akakapapula ka sente nyingi nnyo, tugamba tugezeeko ak'omugongo nakwongera ekitono nnyo oketaaga nga miliyoni 10. Netukubirako abapatna baffe, naye nga kirabika ensimbi teziriiwo, era ze twasobola okufuna zezo ezaava mu Copyright Institute, ezaava mu UNCC, nezaava mu bamemba baffe ba board members nabo besonda ne baleeta kasente ne ku akaunti yaffe ya umma. Ekigambibwa nti akalulu mwakakwata mudda akalulu akatanolendebwa kakwatibwamu katya kisoboka nga tekannaba kulondebwa. Akalulu kabeerawo ku lunaku olw'okulonda ke bayita akalulu, wano ebigenda mu maaso byonna byakutegeka kalulu, so omuntu wagamba nti kakwatibwamu nga tekannabaawo, ekyo kiba tekisoboka. Osobola kulya kintu kyebatannajjula, osobola kuba n'olinagamba muwulidde ekintu nga tekinnaba kujjulwa, tominza kubba mmere etannajja tennaba na kujjulwa.